Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ekirooto kino. Waliwo munnaffe yaŋŋambye nti aloota nnyo ng'akuula obutiko obubaala. Waliwo munnaffe aloota ekirooto ekyo nti oloota nnyo ng'okuula obutiko obubaala. Ekirooto ekyo nno ebiseera ebisinga buli w'okiroota n'okiroota ng'okiddiŋŋana, n'okiroota olwaleero, n'okiroota enkya, n'okiroota n'olunaku oludda, kugamba ne kibeera nga kijja kiddiŋŋana. Ebiseera ebisinga kyandibadde kikulu n'ogendako mu kyalo gye waziika abantu bo, gye muziika abantu bammwe, n'obeera ng'olima ku biggya. Buli w'oloota ekirooto ekyo ebiseera ebisinga ojja kusanga ng'ebiggya byazika, ng'oba byagwamu, amazzi biyingiza amazzi, n'ofuna ekirooto ekyo nga kikujjira nga ojja obutiko kye tuyita okubujja oba kye tuyita okubukuula. Ebiseera ebisinga genda mu kyalo gye waziika abantu bobeere ng'obalimako, otereeza ebiggya oba mutereeza ebiggya. Gwe akiroota gwe kitera okujjira ennyo ekirooto ekyo osobola okukulemberamu ensonga eyo. Buli w'oloota ng'ojja obutiko obwo oba ng'okuula obutiko, kiba kirooto nga kikulaga nti genda olime ku biggya oba genda otereeza ebiggya, genda otereeza abantu bo. Kibeera kitegeeza ekyo buli w'okiroota oteekeddwa genda olime ku bantu bo abaafa, oba obeere ng'obalambulako. Bantu bangi temwagala genda mu kyalo, temwagala genda gye mwaziika abantu bammwe. Kati buli w'oloota ekirooto ekyo gendako mu kyalo gye waziika abantu bo. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.